Babi Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mwina Masaawo ng'anyumya we yalumbiddwa ekiro era n'ayisibwa bubi nnyo kw'otadde n'okumwambula nga ekitonde ekikyala n'asigala bukunya wamu n'okwonoona ebintu by'awaka ne kamera zonna okuzoonoona. Era mu kiseera kye kimu agumiza bbaawe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mukwanagire ng'akyekwese agumireyo gy'ali naye tajja olw'okuba alaba omukyala baamulumbye. Byonna ngenda kubanga mbikutuusaako wano ku Sylvia News Extra. Mugamba mutya, mwasibye mutya? Kansubire nti muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell. Suvi Airport Pick Up and Transport Service tuyina service yenna, so mukwano nkubiraako ojje tuteesi. Nze siseera bamikwana abamu batyambu ate special ziseera biki sigenda kubaseera yadde n'akatono ate yonna gy'ogenda gwe n'ogamba nti ogenda Tanzania kutwala. Bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli ngasinze. Bw'atyo Mama Solomon Kampala bw'agumiza Taata Solomon Kampala. Ngenda bawa full story nga yonna we yabadde ng'atunyonyola mu maaso awo, naye nga kano nkatemyemu omukyalo ono mugumu agambye Taata Solomon togeza n'ovaayo olw'okuba nze banumbye ne bantuusaako kugamba ne bankolako effujjo. Omukazi ono nno munnaye mugumu mu bakyala tamala kasangi kago ge mazima, naye omulala abeera yatyentebuse dda nga sinakindi nga n'ennyumba yagidduseemu dda. Suvi Airport Pick Up and Transport Service bakasitoma baffe abalungi, nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo, ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pick Up and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pick Up and Transport Service. Ate badiyale wojja n'ongamba munnange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo, nja kusalirako oba okitegeera. Kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pick Up and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano? Bookinga Suvi tweyongere. Ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo, ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwako akaseera n'ensala ne ŋŋenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neighbor waffe omu ne mugamba basajja batulumbye mukuumira amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi, bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne bampuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala, omusajja omu n'antuukirira n'aŋŋamba tuula wano naye mu ntebe, ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe, amaviivi ne gasigala. Ne ntuula wansi, nannyimirira wano emabega, n'aŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti, n'amala n'aginteeka mu maaso. Ndowooza yalowoozeeza erimu face recognition oba thumb gundi, naye yabadde local password. N'aŋŋamba jjamu password mu Lunyankole, ne mugamba sijja gijjamu. Nagamba jjamu password, ne mugamba sijja gijjamu. N'asituka n'agenda n'afuluma n'ayita banne abalala bana ne bajja, n'addamu n'annyimirira wano emabega, n'ankwata empale, nadde nyambadde nayiti ya Taata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebiri. N'ansitula. Babadde basajja bakanyama, basajja bafaanagana, balina obuwanvu bwe bumu. Newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu, wadde engatto zaadde tezifaanagana, but you can tell nti abantu bano they are certain size, they are certain shape. Kati nankwata nansitula. Bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wano mbulaku bw'ati, naye nansitula mu bbanga.
kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati kati nagenza okulaba nga saakwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula oba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne n'ansika amapeesa gona ne gayulika aga night essaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasanyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte ne kati bwe nakoze bwenti essaati n'eyulika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'eyulika amapeesa n'entambula nga ndi bwerere n'enzira mu corridor ya sitting room mu bbali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda laga nedda mama mmuddize essaati ayambale kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanika emikono oyambale essaati nemugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno ayulise namala okunkubako namba leta password nemuka sijja kikuwa ebyo biseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kujja waliwo yabadde abakomandinga awo omulala nayingira nadda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasesemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze dda baatutte buli simu baatutte buli laputopu baatutte buhuufazi baatutte power bank baatutte charger baatutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze nadde mu kifo kimu nga asikali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugje mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wa teyadde akutte bayibuli ye ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja nambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo nemulowooza banaawamba eggwanga bwe batyo nensirika omulala najja naŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tobalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi naye njagala kukyamagye abaata abadde mu uniform z'amagye badde balina obukookolo ku feesi
badde balina emmundu buli omu ku bo yadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi. Abamu babadde bakutte ennyondo, alala nga balina zimagalo, alala badde balina emisumeero. Byebyo bye nasobodde okulabako, I'm sure byabadde bingi. Asikari yabadde alina waali kifo kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli. Nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba. Nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma. Bwe yakiŋŋambye ettala ne njijjako akatabo ne nkazingako ne nva mu buliri. Kati bwe navudde mu buliri ne njagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi. Naye bamaze okukigala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi, nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera. Nenziramu nenzigulawo ekisenge ne ŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe. Nensaba nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya, naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula. Kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako. Nenyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni. Vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon, ne mukubira n'omukubira ne mugamba abasajja batulumbye. Kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Dax lwakuba tumuyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange. Ne mugamba Dax kiwedde abasajja bayingidde. Nagamba okay. Then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge kubayinga time bali abakola ki abayambuse. Naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.